Then, how was it? Wow, very good. Onyumidwa? Okakasa? Bali kujja kundabako finally. Kati kansoke naabe gwanzije. No problem, take your time. Naabe ko nzije. Kale mkwana. Shakira. Mwana gwe mugale osigena sobola kudda. Chendiko coach manyi. Guy, I live very, very good. Yeah, sablungi mwana gwana bikali jin tonzo wano sivawo. Ngena lukutera kencha ngakomyewa. Ngena sula. Ngena yes. Kano kawedde. Weni nzagirina. Kuchake banka. Oyo awedde. Wandi mkwampe. Obudde tebugenza olowooza. Obudde atwale buzibu ngena kusula. Ngena kusula. Tebakubuuze wammwe. Abe wakati bafaako nze ndi muntu mukulu. Nedda kyembadde ngamba enkya nkeera. Enkya nange enkya nkeera. N'essaawa z'enkeera onaazisobola nkeera nnyo ge mazima. Lwaki toddayo ewaka? Nkeera ssaawa 10. Sawa 10 oli musezi. Ati munaine ogenda okukola nkeera ku 10. Tafaayo nange nkeera. Nedda oba nkuyitire wa boda wange. Tekirina buzibu wa boda akutwale. Owa boda? Boda wange. Saawa. Oyagala bankwatire mu kkubo. Ono wa boda wange talina buzibu. Simanyi onneegobako. Nedda. Just nti obudde ndaba ng'obugenza ate ngeri gy'oli. Ati nkugambye ngenda sula takiri mbuzibu, right? Kale webake. Tukaba naye beba. Webake kale. Kale mukwana. Jangu ndo twebake. Nje utwebake wano. Hani jangu twebake. Kale kamala okufuka kanzije kamala okufuka. Maaka njagala kuntaasa. Njagala mu dakiika 2 oba 3 onkubira essimu oŋŋambe nti mufiiriddwa nzije mulumbe katikati. Ndaasa kubanga nina akawala keesibye wano. Kawedde dda neekaganya okuva wano njagala kwebaka nga bw'obimanyi naawe. Nkubira kati. Yo, blood storage. Ani anfudde? Oh, Mukama Katonda. Olumbe luli luddawa? Kale, neetegeka nzija kati. Badde ngenda kwebaka naye, ngenda kujja kati. Kale. Nfuluma kati, nfuluma nzija. Baby tugenda we saawa zinaate. Mukwano gwange Maaka afiiriddwa sengaawe. Maaka? Ono gwe mmanyi? Oyo yennyini mukwano gwange. Bambi nga kibi. Baby tugende kati. Nedda. Ngenda kufunira wa boda wange agenda kutwala. Njagala ogende wako obudde bugenze. Wuliriza siyinza riskinga genda naawe eri wali abavubuka wali abayaayi. Togenda kusobolayo. Kyogenda okukola. Nedda baby. Wiza. Okunfunira wa boda at least nsigala wano. Sisobola ku riskinga kuleka mu nnyumba eno. Eno ennyumba ya bizibu. Nako nga 3 emabega saakugamba. Emizimu jajja ekironga nebase. Nejenkuba. Wuliriza. Nejenkuba empi. Nejentuka. Mpita ba neighbor goza wano neighbor ntaasa. Kati bwe nkuleka wano nejijja. Nebona lajana. Tondeka. Tebajja kusobola kutasa anda kirwe kitikati nkole bate. Kati kubira wa boda akukime anti wuliriza. Tugenda wa Maaka. Nedda. Eri wali abakozi b'effujjo. Akwira wa boda akutwale waka bulungi. Kati nja kulaba nkyavuddeyo mu kuziika okitegeera. Kati njagala ogende waka. Okitegedde wano wa bizibu tojja kusobolawo. Okitegedde mukwano. Mpola saawa eno kati tuli babiri tegiyinza kujja naye bw'obeera omu awo ng'ogirabanga gijja. Twagala okubajjukiza nti kampani eri emu yokka Home Connect Properties nga bannaffe baneeno batunda bagula amataka ate era bakwata mu nkola eya kibanja mpola.
oyina kasente kati nengo yagala ttaka bagenda kuguza ate ng'era munnaffe bakugamba nti bazimba era batunda n'amayumba agawedde. Kituufu nnyo. Home Connect Properties beboka boba weesiga abagenda okukolera ekisingayo ate nga buli biru gy'osasula ejjirako receipt, buli kasente k'oba wakajjirako receipt. At the end of the day ojja kububuukawo n'ekyapa kyo. Home Connect Properties.